Ku nkomerero y'omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2019 waliwo akatambi akasaasaanya ku mutimbagano nga kalaga omugoba wa bodaboda attibwa mu bukambwe abasajja be yali avuga bwe bamwefuulira ne bamukuba ennyondo ku mutwe pikipiki ye ne bagitwala. Mu kunoonyereza kwa poliisi yakwata abavubuka babiri okuli Aloysius Tamale, Walusi Yeita Yangamulo ne John Bosco Mugisha. Oluvannyuma kyazuulwa nti eyattibwa ye Derrick Mulindo w'emyaka 2 gyokka gy'erina nga mutuuze w'e Nabweru mu munisipali y'e Nansana. Nga bakwatiddwa baddizibwayo ku kyalo Kakeeka mu ggombolola y'e Lubaga e Kampala gye baakolera ettemu lino ne balaga ab'ebyokwerinda engeri gye battamu owa bodaboda. Tewayimirira wano nenvaako kubanza yali asimbye emabega Yangamulo n'amukwata n'amuzza wano okubandu wano n'amuzza wano n'amukwatira wano. Yamukwata kugulu, yamukwata akabadiya, yamutuga obulago yamufutamu kona ne mukono nyondo subiri. Yangamulo n'amujja n'avaako n'amuta agenda n'ajjawo piki n'agiwalula mpaka wali eri n'ayimirira wali. Bano bategeeza nga basooka okwetegereza ettemu lino nga tebannapangisa mulindwa era basooka kulawuna kitundu we bayinza okumubbirako piki ye. Twajja okulambulawo nga bwakajja wekiza okulabawo bawa naasobola okukola. Yangamulo ye yali alina ennyondo n'agijjamu n'agiteekawo. Nze nasigala wali eri ku kkubo amala n'ankolera waati n'aŋŋamba wano wenjitadde. Mugisha yalaga engeri gye baakubamu Mulindo ennyondo eyamutta nga bagasseeko n'okumuyita Fala. Oluvannyuma basimbibwa mu kkooti ne baggulwako emisango 2 okuli n'okubbisa eryannyina obutemu. Omusango guno gumaze emyaka 7 nga guwulirwa, olwaleero gutuuse ku nkomerero nga gubasingisiddwa. Omuwabi wa gavumenti Happiness Ayinebyoona ategeezezza kkooti ng'emisango gy'obubbi n'okutta ababbodaboda bwe giri emiyitirivu, bw'atyo n'asaba kkooti bano bawe ekibonerezo ekibasaana n'abalala babalabireko. Annyonnyodde ng'abavunaanwa bwe baluddwe nga beenyigira mu muze gw'okubba n'okutta ababbodaboda okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. For a harsh sentence, asaba ebawe ekibonerezo ekikakali that this court will serve the purpose of deterring other offenders. Munnamateeka w'abavunaana Richard Kambuga asabye kkooti okubawa ekibonerezo ekisaamusaamu kuba abavubuka abasobola okugasa eggwanga. Suggest a small sentence for them to repent of that will enable them repent and change. And I submit that, my lord, the sentence of 15 years is enough. Kyokka Yangamulo asesezza kkooti bw'ategeezezza nga bw'alina ekirooto ky'okufuuka omukulembeze w'eggwanga, bw'atyo n'asaba omulamuzi Alex Agigi abadde mu mitambo gy'omusango guno obutabawa kibonerezo kikakali. Nze nsaba ompa ekibonerezo kisaamusaamu ate akitambulire wamu n'obusibe nze bwe mmanyi oba omusango gwe nakola ube nga nsobola obumala okuba nga mbumala lumu kuba n'essubi ly'amaanyi n'okufaako pulezidenti w'eggwanga lye. Nga tannawa nsala ye, omulamuzi Agigi asoose kutegeeza ng'emisango gino bwe gyaddizibwa mu kiseera ng'ebikolwa eby'ettemu byali baana baliwo. These offences shook this nation. Nti gino emisango gyakankanya ensi eno. And it is for our courts to send a strong message to the offenders then and now. Wano wasinzidde n'abasindika mu nkomyo okumala emyaka 80 buli omu. Abavunaanwa ate babadde basingisibwa emisango emirala nga babadde bakyali ku bibonerezo bino ate omulamuzi kwe kubongerako kino. Yangamulo abadde yasalirwa dde emyaka 7 mu kkomera ate munne John Bosco Mugisha yabadde ku kibonerezo kya myaka 5. Kati ku bibonerezo bino omulamuzi kwagattidde buli omu emyaka 8 ekitegeeza Yangamulo wakubeera mu kkomera emyaka 15 ate ye Mugisha bw'ogigatta wakubeerayo emyaka 13. Bano okukwatibwa mu 2019 bonna balina emyaka 24 ekitegeeza nti mu mwaka guno ogwa 2026 balina emyaka nga 3 buli omu. Bw'ogattako ekibonerezo ekibaweereddwa kyoleka lwatu nti bano obulamu bwabwe bwonna baakubumalira mu nkomyo.